group ya Kyagulanyi tero ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorera hansi. Yimwe mwikaruko egura oye. Masasi na tia gas. Baso mwana. Watanza tukula nazi. Baso mwana. Mwana bamuse bana. Mwana bamuse. Baso mwana. Bayo. Kama katonda yamba tutambule bulungi. Sharing a video. Sharing a video. President Arisa. Guys. President in Bagundi mwe. Ngamwatya nnyo. Kawempe mumuwulira. Tawina we bamutandise okubuna obufofofo. Bw'oba wasalawo okuwalampa ekitanda, ogenda kugumikiriza ebivaayo. Twabagamba ekijja si muntu, kino kye twali tutegeeza. Kyagulanyi mugenda kumuwulira. Pozi kakulu Kyagulanyi nja kukamalawo. Mukedde kuyuwa maje. Mukedde kuyuwa maje manvu n'amampi kakogaseko kuba Bannayuganda. Kugezaako kubatiisatiisa. Temulina kika kye mugenda kukola. Ekyo twabadde kitukisuubira. Ekizibu nammwe mwatya nnyo. Kawempe talina we yatandise mutandika okutintima. Njagala okubajjukiza. Eyeyambudde tatya nnene. Eno generation mugenda kugiwulira. Nyongala okubajjukiza. Bw'oba asalawo okwetaba mazina g'enkima, ogenda kukkiriza emikira gikukooneko. Ate njagala okujjukiza Mukiibi. Eno wagenda kuba walalamu. Mukiibi talina mwana wa muntu gwagenda kukwatako. Eno wagenda kuba walalamu. Mwasalawo okuwalampa ekitanda, otandise okukuba walalaala, ate sijja kusobola. Wasalawo okuwalampa, kati ogenda kweŋŋaŋa ekiva mu kuwalampa ekitanda. Kale Kawempe talina we yatandise, mutandise okubuna obufofofo, mwenna mutalamudde eno. Mbasiba, njagala okubajjukiza, ne mwambala ebijegere by'amasasi, nga gakoma eri, tewali Munnayuganda agenda kudda mabega. Nyongala okubajjukiza yefe ka group ka Kyagulanyi. Nyongera okubajjukiza yefe ka group ka Kyagulanyi. Pozi mwatugamba mugenda kumalawo, mukutumalawo mutuuseewa. Mugenda kutuwulira. Abantu be Kawempe mugenda kulyanga bwe munywa. Mama. Omusajja muli nayo olunaku olwaleero. Bukyanga mumulabira ku TV, nga mumulabira ku masimu gammwe leero muli naye. Amaje gali mugezako ku intimidating abantu abali badde bajja okumwaniriza okitegeera kwegamba Museveni okusobola okusala ku namba y'abantu abayinza okujja okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina kusooka kuleeta amaje na poliisi ne gakuba abantu kati n'omuntu ali eyo eyali badde agamba nti akangende nnyanirize His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okutya okujja n'agamba omanye abantu abasinga obungi batya nnyo ebintu by'obbakuba batulugunya ebyo kitegeera abantu abasinga obungi babitya naye
teriyo gyogenda kufuna ddembe lyo nga lijjidde ku mukeeka. Eddembe balirwanirira, eddembe balikolerera. So abantu b'ekawempe leero lunaku lwammwe. Nange olwaliro ngenda kubeera yawe ekawempe ku kisaawe kubanga nina okujjanyaniriza ate kati era mukimanyi ffe bagenya abakulu wali eri wonna. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero ali Kawempe. Ajja kusookera Kawempe South, then oluvannyuma yeeyongereyo Kawempe North. Simanyi agenda kuyitamu naye ndaba amagye gali mu kubba abantu naye amagye ganaamalako nga ddye emmundu ezaali ziwangudde abantu. Ebbanga lyonna abantu bagenda mu maaso n'okuwangula emmundu naye nga baaba ekiri mu Kawempe tekisaanye kukunyumiriza. Kati gwe wenna akyali eyo gwakyekunya tisimanya amagye gagenda tukukuba simanya biki yambala mangu ogenda oyaniriza omusajja. Tewali budde, tetuyina budde. Yambala. Group ya Kyagulanyi teroho ninja kujimaraho. You just wait. Ukanyonkorera hansi. Yimwe mwikaruko egura oye. Iyo group ya M7 tujja kujimaraho. Tujja kwaki? Tujja kujimaraho. Obubi bwa M7 tujja kumaraho. Obutembo bwa M7 tujja kumaraho. Ne M7 yennyini tujja kumaraho. Samula daddy. But I cannot cast flashback, just in this way, just a flashback. To Ejukanyemu ebigambo ebyayogerwa. That was 2021. Museveni wegerera ebigambo. Yagiyita group naye kati sebo tekyali group. Era tetumanyi oba atuuseewa. Ate olaba guno omulembe Museveni. Naffe twakukoleddeyo abaana. Gojja kuyita Kyagulanyi wali bavuddewo. Naye tunuulira bano abaana. Bano abaana be bagenda okulwanagana n'abazzukulu bo. Bano Kyagulanyi ne wali bavuddewo tujja kuddawo era waliwo abalala emiti gye giri awo kuva ku myaka 4 kudda wansi 3 2 we bali okitegeera kati ova ku myaka 10 okuka wansi era we bali ndowoozo obalaba. Buno obwana bwanyumidde olaba akawala kali serious kalinga babi kali serious katunulidde akalenzi gwe kati nga kasayininga oba bade busayininga biki. Eno video yanseseza bannange nga kuona ke serious nze gwe kati nga olaba babi mwennyini nga olaba first lady nakawala yekabadde kati buno obwana bwe bugenda okulwanagana n'abazzukulu ba Museveni naye ate bajja kubeera already mu mulembe gwabwe gugenda kukoma ku Museveni tekugenda kweyongerayo ogw'omulembe gugenda akoma ku era waavirawo bw'ati tebigenda kuddamu kubeera bigenda akomaawo. Otherwise generation eddako eriwo eri prepared ate abo abaana bagenda kubeera n'obusungu kozi bataata baabwe bamama baabwe bawambibwa tebaliiwo tebamanyi so bajja kukula n'obusungu bakimanyi bulungi nti Museveni yeyabuzawo bazadde baabwe okitegeera so bagenda kulwanagana n'abazzukulu era bibawuza musimanyi bakubuuzako eri ku BBS kuba ku CNN bali BBC no government you're not working for anybody you're working for yourself and your grandchildren. Oza byokoledde bazzukulu balina bagenda obibeeramu bigenda kudda mu mikono gy'abaana abaana obalaba group ya Kyagulanyi teriho ninja kujimaraho onajimaraho kweli nga jine emiti emito giri mu kumeruka. Emiti emito je jigumize ekibira naye Kyagulanyi yasimba ensigo ate yasimba musizi omanyi musizi teyasimba pain ono pain amenye kamangu akwata n'omuliro during ya summer nayo yasimba mivule musizi chiwa bamita musinguzi. Eyo group ogirabye n'abaana abato bamanye bigenda maaso baana abato osanga kana kato myaka 5 myaka 4 kali kuwa analysis
waliwo akawala kenalabawo nga gamba Lwankole tambuza eno video naye akaana kali mu myaka 6 musa obwana buto bumanyi ebigenda mu maaso kati weetegeke okulwanagana n'eyo generation ate oli bawooli bano abazzukulu bano abatasobola na kwogera yadde aba abaana bajja kubeera bakambwe nnyo nga tebaagala kumanya gwerinda